Mwaniriza omulungi ampuliriza kuzuula Uganda olunaku olwaleero. Erinnya n'eddoboozi nze Wamala Douglas muzzukulu wa Nsamba era nga nkomyewo ku ssuula yaffe esooka eyandibase awambambayiwa era twasemba okuwulira nga mwana muwala Ndibassa bali mu kwevuma ka wooteeri kubanga omuweereza yali tiyagaana obbafiirako ddala. Ekyavaako Mbayiwa okuvaayo naye n'akanguula ku ddoboozi era nga sinnagenda wala nkusaba subscribinga kweno channel era nkusaba okudduukirira omulimu gw'omukulu Walabye Kimagoba nga tugula obutabo buno tutambulire wamu ssuula ku ssuula. Era olunaku lwaleero tugenda bba ntandikira wano. Baatuulira ebbanga ddene nga tewali agenda kubaweereza, so ate nga omusajja aweereza bamulaba ayimiridde wali ku mabbali ng'ali awo atangaaliridde. Baakandanga kumuweenyaako ye nga talaba. Kabeesooze, kabeevume ka wooteeri, kabavume omusajja okuva ku mannyo ge, baabo ku ndabika ye, ezo ennyindo ezaamuleeguuka bazituuseeko, baabali ku bigere ebyabyabyatala. Ekyamuyamba lwakuba baamuvumanga mpola nga tawulira, ate baali batya okukoowoola baleme okuswala olw'okuwoggana. Mbayiwa bwe yalaba ng'omuweereza tafa ku bawala n'amuweenyaako agende gy'ali. Bwe yagenda Mbayiwa n'amugamba eno nga bw'asonga mu Ndibassa ne munne nti, "Mwattu, genda oyambe abakyala bali." Ekyo yakikola muli ng'asuubira nti eyo ejja kuba ntandikwa nnungi ey'okuseetulirako emboozi n'Endibassa. Omusajja omuweereza yasooka kumaga nga bwe yeebuuza nti, baliwa buŋŋamba? Mbayiwa n'addamu mu ddoboozi erikakkamu era eryagenderera n'okussaamu eggono lisobole okusikiriza Ndibassa amutenda okuba ow'eggonjebwa eddungi nti, "Mwattu, ntegeeza abakyala bali tobalaba." Ebyo yabyogera asonga mu Ndibassa ne munne. Omusajja kwe kugenda awali Ndibassa. Ndibassa eno nga bw'abina n'ensige n'agamba omusajja omuweereza nti, "Mwattu, tufunireyo ku menu." K'omusajja eno yenna nga bw'asobeddwa nti, enki ate eno nga bw'anyeenya n'omutwe n'ayongerako nti, "Nnyabo, ffe emmere tetugiyina era tetugifumba wano." Abaali baliraanye abawala bwe baawulira ekyo ate nga bamanyi abawala abali kye baali basabye, Mbayiwa ne munne nga nabo tubasudde wano baamuwa kibbo kya nseko. Ndibassa ne Meega nabo ne baseka. Enseko bwe zaasebengerera, Ndibassa n'agamba omusajja omuweereza mu kiseera ekyo eyali awo ng'atangaaliridde olw'obutategeerera ddala nsonga yali emusekereza nti, "Wattu, menu kitegeeza akapapula okuli olukalala lw'ebika by'emmere gye mufumba wano wamu n'omuwendo gwegula." Omuweereza yenna ng'asanyuukiridde ate nga muli nga bw'awuliramu n'ensonyi katono mu kiseera kye kimu n'addamu nga bw'anyeenya n'omutwe nti, ekyo ky'otegeeza?" Ne yeeyongera mu maaso yenna nga tafaayo nti oba Ndibassa anaamulowolereza ki era ng'alaga nti bw'ali omumativu ku nkola yaabwe gye balina mu kawooteeri kaabwe. Nga bwe bamalira awo n'asonga ku kisenge okwali ekipande ekiraga ebika by'emmere n'ebyokunywa bye batunda wamu n'emiwendo gyabyo nga bw'abagamba nti, "Soma okwo, ky'osiima ky'osaba." Kyokka Ndibassa okwagala okulaga nti wa waggulu teyatawaana na kutunula ku kipande, wazira yagamba bugambi muweereza nti, "Wattu, kolayo awo amagi amasiike." Ate n'akyukira ne munne Meega n'amugamba nti, "Wamma si kyo?" Ko Meega nti, "Oya." N'asiriikiriramu katono ng'akyalowooza n'alyoka ayongerako nti,
ndowooza ateekereko n'obummonde obusiike siwo. Ndibassa n'ayongerako nti ndowooza ne giraasi y'amata buli omu. Ko Meega nti nze njagala micungwa okusinga. Ko Ndibassa nti gwe wooli kye. Wano kwe kukyukira omuweereza n'amugamba nti wattu kola bw'oti, amagi amasiike gange n'agage nga wasonga mu Meega. Obummonde obusiike, essowaani 2, egiraasi y'emicungwa n'ey'amata. Ndibassa yali asaba ebyo ng'eno omuweereza anyeenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba, era munda ye ng'agamba nti bukya tubaliisa bano mpaawomu abawoomamu mutwe. N'alyoka ayogerera waggulu ennyo nti bamaama, ebyo bye musabye tusaaliddwa tetubifumba. Ndibassa eno nga bwe yeesansabaga era nga bw'agenderera okulaga abaliwo nti wa waggulu nnyo, kyeyava asalawo okweyambisa akagambo ak'Oluzungu nti "Oh, dear me," ng'akatadde mu ddoboozi ery'okusaasira ennyo, ate mu kiseera kye kimu era nga lirimu okulengeza akawoteeri ako olw'obutasobola kufumba bye baali basabye. Ye Meega yeegambira kimu nga tulabye. Omuweereza n'abagamba nti musabe ebyo bye mulaba ku kipande, ebyo tubirina mu bungi. Abawala olwo nga lwe batandika okusimba amaaso gaabwe ku kipande, Ndibassa bwe yabimalaayo okubisoma n'akyukira munne n'amugamba nti emmere yaabwe gye balina tezzaamu maanyi, kyokka nga Meega ye yali tannaba kusoma. Ndibassa kwe kumujerega nti baabuwe, nsonyiwa, tonnamala kusoma. Simanyi wabuguutana nnyo n'ova mangu mu ssomero nga tonnakaza bulungi. Ko Meega eno nga bw'amaliriza okusoma nti kale ggwe, n'asiriikiriramu katono ate n'amugamba nti gira tusabe amatooke n'eddoodo, ndaba biibyo biri ku ssente ntono. Ko Ndibassa nti toyogera nnyo mwana wange, abalenzi bali oboolyawo bawulira bye twogera. Wano mbayiwe yali awuliriza obulungi abawala bye baali boogera, bwe yakoonera ku nkoligo n'olukokola, buli omu n'attira ku munne akaaso, ate n'amatama gaabwe ne geesendako katono olw'essanyu. Ndibassa n'akuba munne akaama nti wali olidde ku nnyama ey'amagumba mu buwoteeri nga buno? Eba ewooma nnyo okusinga eyo gye basiikamu. Munne n'amugamba nti tagiryangamu. Ndibassa n'addamu nti eyo gye baba balagiriza. Ko Meega nti tetuuswale okusikaŋŋanya amagumba ate nga bano abalenzi batulaba. Ko Ndibassa nti oba baseka ne baseka, waliwo atalya. Awo n'awenya ku muweereza mu kiseera kino eyali abavuddeko ng'alaba tebalina kye basalawo, era ng'atandise kutegula ssowaani abalala ze baali bamaze okuliirako. Omuweereza bwe yakomawo, Ndibassa n'amusaba akutameko, ne musajja wattu teyali mubi n'akikola. Ndibassa kwe kumukuba akaama nti ennyama y'amagumba ekyaliwo. Omusajja ate ye ng'ayogera nnyo n'addamu nti siwulira. Ndibassa yagenda okulaba ng'abantu bonna bamaguse babatunuulidde, n'akwata ku mumwa ng'awulira ensonyi zimuwambye yenna, n'agamba nti tufudde. Meega ne yeegayirira omusajja ayogereko mpola, era kwe kumuddiramu Ndibassa kye yali asaba. Omusajja n'ategeeza ng'amagumba bwe gakyaliyo ennyo. Bombi ne basanyuka era ne bakkiriziganya bafuneyo essowaani y'amatooke ennamba emuku n'essowaani y'ennyama ey'amagumba enzijuvu ennyo, bagabane ebyo. Newandibadde ebyo byonna omusajja omuweereza baabimugamba mukama, kyokka
ate ye olwamala okubimufuuwa lwe lwamala yatambulako wano na wali ng'atandika kulagiriza baweereza banne abali mu ffumbiro ababegevere nti aya kale mukoleeyo fulumatooka emu, essowaani y'ennyama, ey'amagumba emu, enjuzuvu ennyo. Gwe wamma baana bawala ne bafa ekitiibwa, buli omu n'atunuulira munne nga tamanyi kyokka ndibassa, n'agamba munne nti ekisajja nga kituuse gira tugende. Kyokka Meega n'awakanya eky'okugenda nga yeekazaakaza muli nti waliwo atalya. Ko ndibassa nti nnyabo buli alya bonna bakakkana ku gagumba nga ffe etulagiriza. Baali bakyali mu ebyo nga balaba gagumba nga ffe nga balaba gagumba ge balagiriza. Omuweereza ajja atembesa n'essowaani ey'amatooke koyino n'ey'ennyama, ate amagumba amangi gonna nga bwe gakulumbadde anti gati ku ssowaani. Bagenda okulaba nga buli muntu amaaso agasimbye musajja omuweereza essowaani ate nezongera ensonyi ate nezongera okujja obutaano. Ate bombi ne bateesa okudduka buddusi bave mu kawoteeri ako. Era bwe kwali batambula mu kungujjo, omusajja yakendanga kubakoowoola nti bannyabo temugenda, fulumatooke yammwe n'ennyama magumba bimwasabye bino, nga bo tebawulira. Leero nga bajjula na kubuuka bibanda, baagaana n'okusimba omulambika nti si kulwa nga wabaawo abakoowoola abawundira nga banenya okulagiriza emmere gye bataalye oba nga abasekerera. Mbayiwa yasalawo abalondoole asobole okufumbikiza Ndibassa amusuuleyo akagambo nga naawe bw'otegedde. Munne enkoligo yamulekaawo n'alinnya Ndibassa ne munne akagere. Munnange Ndibassa agenda okukebuka amabega nga Mbayiwa ono ko ye munda ye nti awo okaguddeho ssebo. Wuuyo amatiza Meega beefibuse edduuka eddene eryali awo. Mbuuza nti nno nga bakemamu ki mu dduuka? Tebaalina, badda mu kusumbuwa batunzi nga balamuza kano na kale, kyokka nga tebagula. Olwo Ndibassa abazaaki balwemu dduuka Mbayiwa akoowaagende. Era akabanga bwe kaayitawo akawera baafuluma edduuka, mbuulira baalaba ki? Mbayiwa yali ku nsonda y'edduuka, yafubutukayo abasisinkane. Yajja butereevu gye baali n'abeera ng'atomera Ndibassa ne yeefuula eyeetonda nti nsonyiwa mwattu, ye si katankutomere. Ko Ndibassa nti kasita tontomedde. Mbayiwa teyasumagira, yeeyanjula nga yeeraga ennyo nti nze bankazaako lya Mbayiwa. Ndibassa yatunuulira Mbayiwa endabika ye n'enkuba, naye kwe kweyanjula, nze Ndibassa. Mbayiwa kyabeeredde newankubadde mu nsawo ye mwalimu obusente butono nnyo. Ebyo teyabirobera, kwe kusaba Ndibassa bagende balye ku kaashe mu kabaala eyali awo okumpi. Ndibassa bwe yali yeewuunya mwali ne yeewuunya omulimu, bakkaanya okusisinkana enkeera mu woteeri eyitibwa Delight bakwate bonna ekyemisana. Era essuula yafaawo esooka bwekoma eya Ndibassa awamba Mbayiwa. Era tugenda bankomawo olunaku olwaleero
okuguteeka ku ddaala erya waggulu era tugusosowaze nnyo. Anti owaayi nyini kiggwa naye awaana kiki? Bwe tudduukirira lulimi Luganda ani anaaludduukirira? Era nkuutira era nga mbeebaza mwebali kubeerako era nga mbasaba temuvaako, mwebali abasobodde okudduukirira.